revolution eno akalulu ka Uganda tekakyali mu mikono gya Simon Byabakama. Simon Byabakama kifaananyi ekiriwo. Akalulu ka Uganda tekali mu mikono gya Simon Byabakama. Ekyo tebakikulimba. Wabula lwaki nti bano bajja mu police tebakulaga nti nobaki interveninze mu direct kubanga nabagamba bano babayita ba invisible hands. Invisible hand togiraba. Naye obanga omanyi police zino osobola okumanya reaction yayo ekola etya. Kati n'okitegera nti wano waliwo invisible hand, wano teriiwo, wano weeri, wano teriiwo. Okitegera. Kasita obanga omanyi police zino zitambula zitya. N'omanya nti kati oli invisible hand gy'abadde aleeta kati enafuye ayina kudda ku stage bweti. Senga tadda ku stage bweti tudda wano eno. Okitegera. Ebintu bino osobola obbiraba. Tuli ku kintu kye bayita international dialogue. International dialogue eno weba ekola tekolera ku political parties. Kino kye nabagambye nti omuntu yenna gwe bamye kadi ya national unity platform oba eya NRA eya NRM nga bagikumye ne wojjanga independent omala biseera togenda kuwangula nkiddamu ne wobanga weewana nti oyina amaanyi tosobola kuwangula ewantu we mugenda okulaba nga NRM ewanguddewo omanya that is the stronghold yabwe eyo position yabwe y'amaanyi tosobola muwangula naye ne NUP egenda kuwangula position zaayo zonna era mbakakasa parliament eddako egenda kubeera na side yes. Mark my words. Parliament eddako egenda kubeera na side yes. Biri. Egenda kubeera ne side ya NRM, egenda kubeera ne side ya NUP. NRM mu opposition, NUP mu government. Mark my words. Lwaki ekintu bakiyita international dialogue. International dialogue fostering domestic policy nakugamba nti foreign policies zino twali tutandika okuzisomesa abantu abamu balowooza twajjanga wano kumala budde naye nabagamba nti zino foreign policy z'amaanyi nnyo okusinga domestic policy. Domestic policy foreign policy weeri domestic policy tefuguma tesobola kufuguma era esirika busirisi bwe buno obw'Obuganda obusula muki bwe buno obw'Obuganda simumanyi nze Miki simumanyi nange mulya mumwogera nenze simumanyi I don't know him simumanyi linnya lye so munansonyiwa simumanyi Miki simumanyi so just nze njagala kugamba bine bigenda okugira nti zino foreign policy wezijja mu domestic policy foreign policy z'amaanyi nnyo inga domestic policy weeri bit chat bya kisiru kiddemu bit chat bya kisiru yes ndoza kyoyagala okumanya bya kisiru ne yabitandise naye simanyi yabijje bya kisiru so muna Uganda domestic policy tubadde tukyali ku nsonga ya foreign policy zino kubanga tuli ku kintu kye bayita international dialogue in a revolution ejjirawo ku stage ki reacting etya ekola etya era stage gye tuliko weeri so when a revolution starts mulonda avenue gyogenda okuyitamu wabula whichever avenue you choose eberamu n'ekintu kye bayita foreign policy okitegeera ndikiriya Mr. Duet gwakyasinza okukola Duet kuno so eberamu n'ekintu kye bayita foreign policy kati foreign policy eno wogironda kati awo ekintu kino kye bayita international dialogue wekijjira naye international dialogue ebeera tena reactinga kubanga eno gundi eno ekintu ekyabeera kibaleetedde okutandika revolution kino okureactinga ate era eba erina okuddamu okukigira nekyapeninga kino kyembagamba nti akalulu kano ketulimu tekali mikono gya Simon Byabakama takaliko mu control ye just kifaananyi bakitaddawo waliwo abamupushinga however nti agira kaline kamuvamu nti alina bias ye n'akaleeta n'akateekawo n'alaga nti alina bias ku side emu naye nga ku luno taliimu lwaki muna Uganda international dialogue oba oyagala okugimanya tutandikidde UK kubanga nabagambye nti side bbiri ziri mu Uganda side emu ate bino tebiri mu neutrality side emu already side zombi zamaze dde okukyuzinga zakyuzinze wezimala okukyuzinga kiki bagenda okukola omu alina okurespectinga side endala nkiddemu omu alina okurespectinga side endala singa amaanyi ganaamusukkako kakati katandike ku side eri ekavule yino tandise ne side y'ekavule tuli ku kintu kye bayita international dialogue abantu amu temukimanyi abagambye yo iPod yammwe yo basiriwaza yo iPod bya kisiru tuli ku international dialogue oyani amumanyi njagala nkulaga akalulu ka Uganda wekafaanana nakugambye mu kalulu ka Uganda imwe mutunuulidde abantu babiri
abali mu kweraga force abeeraga law ne in actual sense abantu abo waliwo ekintu kye bayita invisible hand. Kati invisible hand eno ejja ne intervening into domestic policy olwa police yaabwe oyo ani amumanyi oyo gwe bayita new UK prime minister. Naye ate ekifaananyi kino kya kitundu naye nga oba okisembedde eno ekifaananyi kino waliyo his excellence Kyagulanyi omukono ogwo gugwe. Ebifaananyi ebyo olwedde mwabifuna dda. Ebifaananyi bino byatuukawo nga tugenda mu kalulu. Kati bano bamala okuvaayo mwalaba ambassador wa UK mu Uganda nga asinkanye omuntu omu wano mu Uganda nga musinkanye mu State House ne bagamba nti bateeseza simanyi ku peace in the region simanyi ne bilateral trade wakati wa UK babalimba kubanga stage gye tulimu si ebyo. Jiddemu stage gye tulimu si ebyo nabagamba democracy agenda kukola ki agenda kureactinga. Kati under international dialogue kino kye tukola tugenda ne tusinkana bano ba policy makers olweyo policy gye tuba twagala okukola ki gye tuba twagala okuyitamu. Kati under international tubeera tu challenginga policy eyo nakugambye kino ekintu tuyina dialogue eri gye nabasomesezza ku lunaku olwajjo ku local scene era eyo local scene egenda kubeerawo under iPod. Naye kati international dialogue kireeta bano ba key players yensonga lwaki iPod eno tesobola kukola makulu senga national unity platform tebibeeramu. His excellence Kyagulanyi nga tabirimu. National unity platform newe bibeeramu NRM negamba fete tubirimu ebya iPod era still tesobola kukola makulu lwaki kubanga ba key players under international dialogue bo already bamadadde okushapinga side ono yensonga lwaki omulaba nti ali diddawa ali UK ono tugenda njagala batwala mpola kuba ebintu bino biri a bit complicated but I want you to understand this. Mugenda we munabitegeera bino mugenda tegeera lwaki akalulu ako kafaanana bwe katyo nga nawulidde n'omuntu omu nga ye minister wa justice yagambye akalulu tekaliimu vibe kubanga temulimu kutta abantu. You just don't know. Akalulu ka Uganda kalina kufaanana ng'aka America. Harris Kamala wabanga afaafagana ne Donald Trump, Joe Biden talina kuleeta maje mugakube Donald Trump, Harris Kamala ayitewo kubanga ki bakiyita democracy. Akalulu ka Uganda kalina kufaanana ng'akalulu ka Bungereza. Okitegeera kalina kufaanana nga akalulu ka Bungereza. Salongo tulabyeko nyonze no kirasi yange tetulamu basiru. Enaku zino mbulookinga buladi kankulageko. Wakanamu nze kirasi somesa ekintu kino osobola okukitegeera. Njagala nnyo mutegeere shaping lwaki akalulu kalibwe katyo. Kati nabagambye ekintu bakiyita democracy. Ekintu kino kyalimu abantu batwita international dialogue. Local dialogue twagimaze jjo local dialogue. Nakugambye local dialogue ye iPod. Naye ate still a local dialogue erina okubeeramu international mediator. International mediator ye NIMD alimu. Okitegeera eyo local dialogue gye tugenda okukola under iPod senga stage eyo banaba bagiyingidde erina okubeeramu international mediator. Nga wookiraba Congo. Okitegeera nga wookiraba Congo nti Congo it is M23 and the government abali mu mediation abali mu nteeseganya. Naye because abantu bano balinako bias tebasobola kuyimirirawo ne bateekwata malaka. Okitegeera kati yensonga lwaki balina okuleetawo international mediator ngani kata kuba ensonga naye ate ekyo kata akikola ku lwani ku lwa America kata kubanga endagaano zasayiningibwa wakati wa America ne Congo. Okitegeera kati kata as an international mediator takikola nga ye. Okitegeera takikola nga ye ye kata akikola ku lwa America endagaano ezo balabe nti side B tesobola kukola ki tezeesika malaka. So ne wane eno under iPod ekintu kino yensonga lwaki NIMD ekola ki ejjawo ekyo ekintu kino nakugambye mugende musome ku kyawa ku Kyeggana wabula tutunulidde ono international dialogue eno gye tulimu. Okitegeera enteeseganya zino ku level eri wadde wano bazireesi wano eno naye nga buli omu amaze okukola ki amaze okulaga side ye. Okitegedde kati nkugambye bano be bannannyini ba poliisi eno gye tulimu eya democracy eyakalulu bano be bannannyini yo bano kubanga be bagireeta ne mu Uganda okuba nti tugigobera olunaku olwaleero. Kati bwobanga olina okuleeta oyagala okuyita mu poliisi yaabwe eno mulina okusooka ne mwogerezeganya kubanga nakugamba bino ebintu bino ebya international it is about interest. Ono tabeerawo atafunira oyo gwe mulaba oyo omusajja oyo prime minister wa Bungereza
watafunira tasobola kubeerawo kye kimu n'Abachina we batafunira wabula mbagambe tusookedde ku saidi y'ekavule nkiddamu tusookedde ku saidi y'ekavule saidi y'ekavule emyaka 5 egimaze ng'eyogerezeganya ne bano okitegera ng'eyogerezeganya ne bano kubanga poliisi gye baagala okununula Uganda poliisi y'abaki poliisi y'abano okitegera poliisi y'abano okitegera kati emyaka 5 bagimaliriza nga bali mu negotiation ne bano kati oli ab'Ekyaddondo abambala yero nabo bamaze ebbanga lyerimu nga bali mu negotiation ne bali kankikulage manyinze nabagamba wane wange njagala tusomenga wetukwatako bazita practical papers practicals oyo representing ab'Ekyaddondo okitegeera that one representing ab'Ekyaddondo ekifaananyi ekyo mwakiraba ndowooza kya 2023 2024 if I'm not mistaken 2023 nga gwako 2024 bamale babawe engano kino baali boogerezeganya okategeera akantu ako baali boogerezeganya era ng'ono agamba nti I'm ready to work under your policy okitegeera policy gye bayita communism kati bano bennyini ate ne bamala bo ne beesitula ne bajja ne mu Uganda nga bajjira mu kabinja kaki akanaamu akomukajjukira okitegeera no not last year naamu yali ya 2023 naamu yes you are right kuba naamu ye yasooka then ono n'amala n'agenda oyinza okuba ng'oli awo ono bamuyita Vladimir Putin kugambe tuli ku kintu kye bayita international negotiations zibeerawo zitya lwaki zibeerawo mwagala kuwandiika towandiika bireke towandiika nze nja kuwandiikira okitegeera kugambye emyaka 5 ekavule nabagambye akalulu kano njagala nkulaga akalulu akatuufu ke tulimu mu Uganda kafaanana katya ani asinga ani ku kipawa yensonga lwaki nabagambye change mu Uganda is inevitable come rain come sunshine change is inevitable bayina kukikola batya bakikolere mu dialogue naye it is inevitable forcefully or peacefully ngenda kulaga police zino nti already era ziri mu kukola mu democracy eri mu kugenda maaso police zino era already weziri okitegedde ne police y'abantu baginafuyiza dda kubanga police ene y'abantu bo ekwatagana na mundu bamuntu tebibakwatako ebyabo ene y'abantu okitegeera ey'abantu ekwatagana na mundu ey'abantu bano bebaali babaleetera ekwatagana na mundu mu kabinja kannaamu negi 77+1 oba oyagala okumanya police y'abantu gyesinga okukolera oba negotiation z'abantu oba dialogue z'abantu gye zikolera genda mu North Korea olabe genda mu Burkina Faso wano ku Africa Ibrahim Traore mumumanyi yazungira genda mu Mali olabe genda mu Niger police y'abantu etekwatagana n'abantu tobabuulira ebyo police y'abantu dialogue yabwe bogenze mu international dialogue y'abantu mwina kuteesa ku bya mundu ngenda kuwa ebikompola bimeka ngenda kuwa emizinga gyenkana emeka genda obakuwe oyo yeye wagamba yensonga lwaki ewuwe tolaba kalulu ne wagamba nti ero tujja tegeka kalulu agenda omwesimbako wabeera serious ng'amutta ewono kati their dialogue wa police yabwe bwetyo weekola eno gundi eno bazishapinga nabagamba ebintu bino bye mbasomesa si bya myaka gino oyinza okungamba shama ate kakati ate ogize kino ate ebintu bye mbasomesa si bya myaka bino wabula they influence the presence gye tulimu kati akalulu ka Uganda okufaanana bwe katyo gyeri kyekiri ekifaananyi kyensoso okubasomesa kubanga ewa abantu oyina okutuna police eno eyina okukola according to the policy makers abagireetanga we bakola ki we bafaanana kati gwe eno police tosobola gizanyiramu ate ng'ogikola against bano nti ekintu kye bakola ewaabwe nawe ky'olina okukola mu America oba olabayo emiggo mu kalulu nga Joe Biden yakuba Donald Trump kati ne mu Uganda emiggo girina okubeerayo okitegeera ebungereza babeera balonda prime minister kubanga top ye king tebamulonda tebamukubako kalulu kati balondani balonda prime minister kati prime minister abanga alondebwa ng'emiggo mugira bagivuga nga givuga mukola mutya kati ne mu Uganda girina okuvuga mu France babeera balonda president nga mulabayo emiggo kati ne Uganda girina okuvuga nakugambye Uganda is a democracy as we speak now Uganda is a democracy wabula senga eno dialogue yaliwo wakati wono bana ababiri bano senga yali y'amaanyi ku ba democrats kyandibadde nti essaawa eno emiggo givuga mwandibadde mugiraba mu kalulu
senga police y'abano yali amanyi ku ba Democrats mwandibadde mujja kwalo ate in actual sense ebiseera ebisinga bano tebagenda na mukalulu wobo tegesa amaje weewambe omala okwewamba abantu batasituka bano bajje police y'abano weekola naye eyabali always kugamba ddayo wali erije baita Democrats ensonga lwaki nabagambye nti iPod essaawa eno Nuupu tejeetaaga lwaki Nuupu already ina dialogue gye yagendamu ne ba Democrats ate nga Democrats essaawa eno yafuga Uganda tunakyuka kuva mu Democrats kugenda mu police endala kubanga Democrats eno twagiyingira mu mwaka gwa 1894 we twagiyingirira okitegeera we twagiyingirira kati senga Democrats eno ebadde nga nafu nnyo ku yaba communist bano eno communist nakugambye eno communist police yo teriko bigunge ebyo tobanyumiza byo bisitole byo ajja kujja kuba emigo kati senga eno police eno yebadde yamanyi nga negotiations ze bakola oba dialogue gye bagendamu wano eyo ne yakola kuba eno caption yawo wansi era wemba nvudde ogenda kiraba ekifaananyi ng'eyogera ku politics yiyo olaba caption yiyo olaba international investment in politics kati ndowooza ebirabye not economy in politics yali agenze ewa Putin ajja investinge mu politics we Uganda litegedde politics bwe mulimu kati si mu economy ya Uganda osigera si mu economy ya Uganda wabula international investment in politics bali bobe de bakola da investment kubanga nakugamba politics determines everything kati gubango ina political gundi nga gwagirina mikono jo kitegeza gwa agenda okudetermininga buli kimu akaluka agenda kufaanana katya resources zigenda kubeera zitya allocated ogenda kubba ku level ki ogenda ku savinga ku level ki ogenda ku investinga ku level ki because gwe aina politics you are the determining factor kati eno twali bali bagala police y'abantu ba capitalist nga determining politics we Uganda politics ono okitegera nkidamu bali bagala police y'abantu nga determining politics we Uganda police eno okitegera eyaba communist etali mu kalulu ate kino njagala mwetegereze ekintu kino Jamila si bya photographic interpretation mbazizayo mu history mumanye kubanga ebbanga luna mubadde munoonya akalulu ako mwebuuza lwaki kafaanana bwe katyo kati yensonga lwaki nakugamba nti wane waffe ate oba toweza 1 GB tosobola kusomerawo eno si photographic interpretation wabula nabagamba nti njagala nkusomesa ekintu ng'okwatako ng'okiraba bino ebintu even 1000 years to come bye bigenda okubeerawo we bigenda okubeera tebigenda kukyuka paka we tulifuna president agenda okukwata Bungereza yaji agivunamye ku ttaka kati bwana amala okugikuba n'agivunamya ku ttaka police y'abano nga tugivaamu therefore as long as tukyali mu commonwealth 1000 years to come kigenda kubeera bwe kiti kubanga we kyali 1000 years before anyway mu Uganda osobola okuwala from 1894 kuba we twakiyingira sinsolo ku kizigo kweri nze ndi mu New Uganda nze Shama ndi mu New Uganda era we twogerere eno nze minister okitegeera mwamuchalinda nsolo ku kizigo kubaako Shama nze minister aliko kati era waliyo police gye bakubye eri mu Kongo jakati otherwise senga police eyo yali yamanyi nga yawangula mbadde temugenda kulaba kalulu mu Uganda mbadde temugenda kalabako ekyo nkibabuulira akalulu kana akali mugenda maaso akatali mutia gas Nobert Mao minister for justice ke yagambye muno kabowa mubadde temugenda kalabako senga police eno yamaze ne okuwangula mu Uganda awo okitegera senga yamaze ne wangula mu Uganda awo mubadde temugenda kulaba kalulu kubadde kugenda kubeera kudita bewambe bamala okwewamba batukala kati yensonga lwaki nabagambye ebyo bye bagamba nti simanyi bagenda kwewamba tekisoboka nkiddamu mark my words teri asobola kuwamba tebasobola kwewamba wabula ekintu kye basobola okukola kugaana kulangirira nga bawanguddwa tukarecordinge kano tukasalemu tebasobola kwewamba wabula ekintu kye basobola okukola kugaana kulangirira nga bawanguddwa awe tugambira nti kabanje gwe munansi kubanga eri police ateere ddayo kuggwe asembayo wabula eno yo esigala maje ekyabadde Madagascar
Madagascar baluzinze ekyo tebabawana nti Madagascar yakyusiza government tenakyusa government bigenda kusigala nga webiri. They have lost. Abajenzi be Madagascar they have lost. Lwaki balwaniridde ekintu kyabwe okumala weeks 2 at last amaje gawambye. Amaje police y'amaje ekolera mu Russia balemeddwa unless nga bazzemu ne bakola resistance basobola okuwangula. Naye kati essaawa eno wetwogerera abaana abalina win era basobola okucelebratinga victory bebe Nepal. Kugambye wetegereze nnyo police eno just interpretation kwe kasitona agimanye ekola etya kyensinga okwagala muyige. Ensonga lwaki nabagambye tinze nzikiriza ku dialogue. Njikiriza kubanga dialogue eri mu police eyabali eyabano teri dialogue. Nga Ibrahim Traore yateesa ne competitor we namugamba jangu tuteese obo we mali nagamba opposition jangu tuteese yabakwata n'ababani nga bonna n'abajjawo political parties zonna n'azijjawo kuba police yabano yebimuwa. Ino police yone ekupakira bya kulwanyisa bo eva ntalo teri kirala yo police eyo. Naye waliwo eri tukyali mbagambe tugenda kucha ngenda kukuwa kasavu kanyama njagala nkulage police zino kugambye no baginafuyiza. How are you chosen princess? Okitegera eno baginafuyiza yensonga lwaki nakugambye nti ekintu kya iPod si kyaffe bali be bakyagala siffe. Lwaki we baleeta akabinja kaabwe akannama tekabayambye. We baleeta akabinja kaabwe akagi 77+1 tekabayambye. Ensonga lwaki tuli mu kalulu. Okitegedde saagala obuzabuzibwe ebintu bino byensomesa biri a bit complicated but please if you pay attention ogenda bitegeera. Ate nabagamba imalo kusomesa ekintu tolinda nze nkyenjigize genda oddeyo kwate essimu yo ebintu bino mu ebiri osome police gye bayita democracy. Omala okugisoma ojje democracy mu Uganda yatandika mwaka ki. That is what we call a mindset reset. Kati sengeri ebintu mbadde mwabisoma dda temwandize na wano eno kwekuba bya iPod nupu yalidde sente teyalidde sente za iPod si za iPod eyo temwandibye kubye kubanga gwe sengo badde wabisoma kino interpretation yakyo wanditegedde nti sente zilisi za iPod sente za iPod zina kuva mu NIMD Netherlands Institute for Multi-Party Democracy Netherlands tena tuwa ku sente then you trash off everything uli ekigenda maso oshigira nekati olokubanga nti police zino imalo basomesa nga namwe mujja kama simu gamwe nga mugenda nga mwebaka nga muninde ncha ku live oba we nakola video kati ensonga lwaki bidda wano ne babazanyira kuwonga ne mugamba nupwe tuliddemo olukwe aba abasajja abo. Okitegedde ekintu ekyo tukyagenda nakugamba ekintu kiri international dialogue naye tugiyise kungulu sigenda giyingira deep. Gwanakwata essimu yo n'ogisoma ojja tegera lwaki sigiyingidde deep. Niye ebintu ebimu byesaagala kujjayo waneeno. Okitegeera so tugiyise kungulu just imbalaga ko bulazi ka hint ka sample in reference ku bintu ebigenda maaso then tumanye ki ekigenda okuddirira nkiddamu ekigenda okuddirira tukimanye. Just keep yourself here. Okitegeera ekintu ekyo kati ono waleeta eyiye kubanga nakugamba nti ekintu kino akadukano ketulimu it was about international intervention. Senga intervention yabano yakwatayo bulungi nnyo kugambya akalwako badde tugenda kalabako. Naye kati olwokubanga ono police yono nafu tasobola kukola ki tetujensonga waki tukalaba kalu ate under international intervention era bano baddamu era ne besinkana ate nga bonna we bali fact ekifaananyi ekyo sikidownloadinze nendoza nja kireeta enkya tujja kuyitayo ko katone ekifaananyi ekyo nja kibalaga bano bonna baddamu ne besinkana. Waliwo meeting in fact obokidde ne ku video zange kweri gye nakulaga nga waliwo China ambassador wa China nga wali nga waliwo wa France wali nga waliwo no wa EU nga naye wali wa Bungereza yataliwo in fact no wa America naye yaliwo nga basinkanyani chairman wa NRM era flaga beara wa nga bamusinkanye mu state house wa Entebbe okigira bamale bamuwe ekifo ekyokuba nti nno agenda kubeera wansi wa Kisekedi ekya peace in the region ekya GLR ekifo ekyo nakibalaga ekifo ekyo nakyo kiri under America oba kugundi eyo gundi waayo America era nakyo kibeera ku peace in the region naye ate peace eyo atogikola ku lw'omu America tagikola ku lwa mu Russia okitegeera takikola ku lwa mu Russia so
bana abantu basooka ne beesinkana bo bennyini wamala okwesinkanya n'ogenda yensonga lwaki omuntu omu wamala okuva e Russia mwamulaba ate ng'alina ttuwa gy'akozewa mu Western Uganda okitegera ng'avudde Russia alina ttuwa nabagamba zirize mwalaba first phase ne second phase it wasn't about Uganda tebyali bya Uganda byali byakweraga maanyi buli omu ng'ayagala kulaga munne nti nze nzitowa birthdays mwalabako under season 1 nga tukyali mu foreign policy zino tuzikyanga zaali za kulaga ba police makers bano nti mbutufu nina ground naye ng'omuntu omu ye ground yagiyisa muki mu birthday kati ne bamugamba kale tambula muko tulabe agenda okutambula agawo tetuteekawo ssente zaffe baba tuddeyo bupya okitegeera ekintu ekyo tuddeyo bupya ne bagaana okuinvesting era twagenda okumaliriza ng'ekisinde kisaanyeewo okitegedde ng'ekisinde kisaanyeewo nakugamba ebintu bino gwe tobiraba munansi wabula biba biriactinga osobola okutunulya ekintu ekigenda osobola okutunulya event board nesonga waki nabagamba nti zino event zonna ezi happening in fact not Uganda alone wabula mu nsi yonna event zonna ezi happening always njagala otunulyenga olabanga event nga erimu abantu bangi omanya it is the Democrats at play kasito gitunulya for example Congo Tshisekedi waliyo okulwana naye ate Tshisekedi bamugamba teeka wansi mundu osokoddeyo n'agenda eno mu kitundu gyazaalibwa n'amaana ajja n'eno Kabila gyazaalibwa by then Kabila yali tannaddayo Congo kati n'asitula crowds n'azisitula ne ku international scene the same take yennyini bannayuganda gye mulimu okukola only that sometimes temubyetegereza mwekalakasiza ebweru mwekalakasiza mu Uganda eno mu Uganda in fact ono His Excellency Kyagulanyi bamugambanga kolayo tour first phase ne second phase n'azikola n'asitula crowd kati namwe bannayuganda aba bamwaniriza mu bungi ennyo mu nsi yonna kitegeeza it is democracy at play ekintu ekyo kyali e Congo mwalaba abakongo abali e France abalirida bonna nga beekalakasa rallying behind Tshisekedi okitegedde ekintu ekyo so police eno nakugamba gwogitunulya bwoti n'ogiraba ng'esse crowd not only on the Ugandan scene but every African country oba munsi yonna kubanga bana abatano bebafuga ensi tuli ku kintu kye bayita international dialogue kugambye ono yakola dialogue ye ne Vladimir Putin yensonga lwaki temwamulabako ng'asinkanyani ow'Ebungereza wabula n'oweekavule naye yakola dialogue ye ne Bungereza ne America ne France bino bye tusoma kati tuzeeyo Ebungereza nakugaye tugenda kuba kasavu kanyama mujja bitegeera ku mpaka tuzeeyo Ebungereza eyo nakugambye ekintu ekigenda maaso mu campaign eno zetulimu it is democracy versus capitalism kati Kayala Samu ogamba good night twamaliriza kirasi tezinaweza na sawe mubwe batyoza good night igwe kati beera wao kale beera wo tofuluma wano okitegera tofuluma wano wakire simu giteeka awo guwebake okitegedde katuzeeyo Ebungereza okitegera tuzeeyo Ebungereza nakugambye nze nkulaga lwaki akalulu ako kafaanana bwe katyo lwaki tekasobola kukyuka lwaki kali bwe katyo kugambye eri police y'abali yagaana okukola mu kalulu eno police y'abano yeri mu kukola ati play nakugambye nti akalulu ako kayina okufaanana nga akabungereza we kabeera akalulu ako kayina okufaanana nga America we kabeera akalulu ako kayina okufaanana nga aka France we kabeera era His Excellency Kyagulanyi wanabanga azze ku ntebe since is advocating for democracy akalulu ako kayina kubeera bwe katyo teri kufuka mwenda mubeere waneeno teri akalulu ako kayina kubeera bwe katyo okitegedde bwe katyo kayina okubeera ensonga lwaki abamu kababowa temulimu kutta yes nenga Uganda bwete bweyina okufaanana nti akalulu every political season eyina kufaanana bwe batyo no going anywhere sit here kuba leero kirasi zitandise leeti sit here no going anywhere tulabe nga tumaliriza okitegedde tulabe nga tumaliriza ebintu eno policy empanvu ekintu kino kitwakuteko kiwanvu tuti mu kintu kye bayita democracy twamaze local dialogue twagimaze nenkugamba nti mu Uganda egenda kubeerawo ku iPod kakati tuze ku kintu kye bayita international dialogue eyabano mwasooka ne mulaba ono owekavule His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bati ng'asinkanya ambasada wa Bungereza wamala okumusinkana Shazini ate n'agenda n'asinkana ate ono olwo we yamala omusinkana twayolekera wa we tuli leero wafaanana bwe watyo okitegedde wafaanana bwe watyo
guys no international dialogue always bo babera kuba stakeholders yensonga wakina bagamenti kuluno omuntu yena janga independent omala biseera ne ona janga NRM leaning bagenda kukuba akalulu mu stronghold wa position ya NRM ne ona janga NUP leaning yensonga wakina sabye Musiri David ne muganda wange political career tojocha Nze nabagamye nze minister wa foreign affairs addako sisobola Musiri David chali wange nnyo nesobola kumusinyako wadde mbujangu nga independent bajja kunyima ekifo awo nange mbane mwegaseeko kati mwagaliza abere ne political career ennungi ekintu kino senga abantu bano mwabalabako nga basinkanye political parties endala zine zisinga okutwasamira okitegeera zine zisinga okutwasamira singa mwabalaba nga basinkanye awo mwandigambye okay waliwo chance nti ne bali considered but all these ones are background noise makers bakuba bukubi midomo kubanga tolabanga ka ambassador wa yagezaako kusinkana UPC yes yasinkanako UPC ndoza political party yokayoka je yakola ki je yasisinkana olwa historical background ya 1962 the Apollo Milton Obote tata wono akena wa UPC ate police eno yagisainingako kulwachi kulwa independence ye Jiwunye je batwa kati eyo yensonga esobola okulaga nti ono bakola ki bamusinkana era mu political parties bonna oba political actors abaliwo basinkana kakena yekka okitegeera kati buno bubina buno simanyi bu PFF bu PM BNPP byani these are background noise makers bano bataddewo okukola ki kuwa gundi kuwa vibe kugira mbuno kuyuza mbu buwagizi bwaki bwa NUP but the real elections is about NUP and NRA oba NRM kubanga ne bano ba police makers oba dialogue zino bazikola nabo kati ate zineza iPod ate bote bazirimu kati awali obuzibu tebazirimu kakati golunako olwalira agamba nti nzijanga independent simanyi nzijiramu PFF simanyi nzijiramu NPP simanyi nzijiramu DF ogenda kuyimirira ku side ki go you are considered as a hypocrite Oshigira mukalwera bagenda consideringa babiri bano bagenda mu dialogue bagenda ku legitimizinga ntukiriza dialogue katugenda according to the democratic avenue omuntu yena anawangula ku flag ya NRM agenda kubera democratically elected. Yes, nabs we are going to get independence. Tetufunanga independence. We are going to get partial. Partial tegena kufana nangeno je tubadenga nayo. Egena kubera partial. Kubanga ono police agenda ziteeka muki mu nkole entuufu 1962 amanya ago baga wabantu wabula okubanga Apollo Milton Obote yalina deal je bali bekwese mu kiyumba ne basayininga n'abangereza bano ne basayininga n'abangereza bano kyakola ki kyabaleetera okuba nti no independence jitwafuna yali ya Jiwunye kubanga waliwo meeting hidden meetings ze bakola ne Apollo Milton Obote wabula kati wanu tugenda kubanga tufuna partial independence olwensonga nti partial powers zigenda kuba zididde abantu nakugamba ti bano balina interest ezaabwe era zituukirizibwa oba tulina nakyemalira oba tetumulina era yali aziremedde yali Idi Amin Dada bamuwutula. You understand that? Lubanga mutegeddewo nga tweyongerayo ekyo ekibuzo ky'obuzizo kitegedde. It is partial independence, not independence. Teri nseri independent. Ekyo tebakikulimba teriyo ku nsi kuno. Abantu abalina independence era bagigaba bali batano. Kiddamu abantu abalina independence era bakutolerako ne bagikuwa bali batano. Ate bagikuwa on your benefits. Gwezizo zolina okufuna kati bo ezaabwe tebazejjako kwasenga bali bazejjako ne bazikuwa zona kitegezo independent. Njagala otunulye ensinga gye bayita Liberia. Esi ziri biri ku Africa ezitali colonized. Esoka ya Ethiopia eyokubiri ya Liberia. Naye ate Ethiopia ate nayo yamaze ne yeetwala mu colonialism. Yetutye kubanga bagitase ku East African Community. Era still ne Liberia yakikoze kubanga Africom base bagenda giteekawa mu Liberia. Kitegeeza nti ne Liberia nayo yekoze eki yewaddeyo mu colonialism. Mukitegere ekintu ekyo but we can never be independent for as long as bano tebalina gold, bano tebalina copper, bano tebalina uranium, bano you will never be independent. Kubanga singa tubadde independent bali badde bakukiza. If he refuses dialogue, democracy gamba, if democratic avenues are blocked, you activate human rights. Dialogue fete tugasa oba weri oba teri wegasa bo.
we have nothing to lose. We have a lot to lose. Kituda nawo nakuchera likiri. Dialogue tegina bwe tugasiza ffe. Bebe bali mukulekana nupu simanyejja. Lwaki goloza bawoza sente. Goza lwaki kibawoza kya sente. Okitegeera. Ate no ngamba de sinagiraba. Banange yegomba akayindo kange ni musajja wa Kabaka Sserunjogi and I'm proud Muganda. Kakati tukyali ku international dialogue zino nkugambye. Zaaliwo bbiri zaaliwo buli omu yagenda n'asisinkana ababe. Wasisinkana ababe n'abaleeta. Kakati bwamala okubaleeta kubeerako era side ey'amaanyi. Kugambye senga eri side eyawangula akalulu ako mwandibadde temukalaba nga wekali. Naye olw'okubanga side eno yeyawangula akalulu ako nabagamba era video nagibalaga nti tukubye omusajja mu foreign police ayavula. Nembagamba mulinda akalulu. Kubanga events zino ozirabira. So, muna Uganda kyenjagala omanye ekintu kimu. Ekintu kyemuleetera likiriya kya dialogue. Kati dialogue eno nakugambye we batagikkiriza tulina genda ku democratic principle. Dialogue is just a section in democracy, but democracy is a very big scope. Oshigira buli kalulu abantu abesimbawo basisinkana mu debate. Basisinkana muzenga mulaba Kamala Harris nga debating ane Trump. Mubirabi Joe Biden nga debating ane Trump. Ebintu mu democracy bibamu. Oshigira naye olw'okubanga mu Uganda tubadde abaddenga wakifere yesu gakimubadde temubiraba. Oshigira so nkugambye nti dialogue is just a section. It is not a do or die. Oba webiri oba tebiriwo, the democratic avenues, the democratic principles zozo sigala zitambula. Okubuuka mu stage temulowooza nti buli stage yonna twagibeeramu. Waliwo ezaabuukibwa. Okitegeera waliwo ezaabuukibwa. Naye olw'okubanga nti yo it is a policy at its own esigala ngeri continuous. Mbagambye dialogue ffe tetugasa. Ebyo bali mukwekwasa sente nupu eyagala sente nupu ekola nedda baaba bali bebetaaga nupu. Mu 2021 sente za iPod twali tuzirina. Sente za Electoral Commission twali tuzirya. Bali bazitwa twalina abaka mu parliament tetwamalako. Kati kyemugamba leero mbu nga tulina ne sente tulina n'ebitebe mbu leero tubiremererwe mbu ziri sente zezigenda tulemesa. Ezo sente. It is not about dialogue. It is not about money. It is about dialogue as a section in democracy. Nakugambye democracy, dialogue katundu mu democracy. Katundu. Naye kabeera both local and international. International, it is all about meeting the policy makers. Okulaga policy kijogenda okugwamu. Ne Museveni uyali alwana Moscow. Ne yagasinkana. Era teyagenda ko Russia. Teyagendayo. Teyagenda ko China. Teyagendayo. Lwaki? Ngayagala kakasaba nti policy jali mu yaki? Yabano. Yagenda mu America, yagenda e Bungereza. Queen ne JF Kennedy. Bebaliko. Okitegera ekintu ekyo. Kati naffe tugenzeeyo nga Ostama yaliko then tugendayo ne kuono Prime Minister omulala. Okitegeera ne tugendayo. Kati ebyo mugenda okusomesanga abaana mu foreign policy zaali zikola zitya. Ebintu ebino temuzino events these are not just photos they were taking and they were postingira. They have interpretations. Birina meaning. Tebakira ku macha de niweko just bwe ku yabufananyi naye muna Uganda no posting anoga tugenzwa. They have meanings. Ate ezaddala ekifaananyi ekyo kisuza omuntu nga teyeebase. Just photo eyo esuza omuntu nga teyeebase. Lwaki tuddayo wali mu historical background yaffe. Buli kimu kye tuliko baani abaakireeta be bano. Buli kimu ekigenda maaso baani abaakireeta be bano. So mutemudda okweraliikirya bya dialogue temweraliikirya byaki. If dialogue is there, egasabo siffe. If it is not there, we are going to follow democratic avenues. Democratic avenues ziggwerayo mu kulonda. Senga ziggwayo bwezi kitegeeza zikulozinze. Teri nkiddamu kano ke kalulu akasembayo mu bijiimu eno. Temugenda kuddamu kulaba kalulu eyo basiriwaza simanyi bababba mugende mu kooti ate kooti zoli ate muba mu kooti simanyi mukole byabwerere. Democracy wakoma. Once they are blocked, you activate human rights. Ensonga lwaki ekigambo kiri protest vote.
the essence of protestive vote. Kano ke kalulu akasembayo in this regime. They either have to dialogue and change peacefully, or Uganda is changing forcefully. Na yenze mbagambi, if we still an avenue for peaceful transfer of power, let us use that opportunity. Because teri agenda kufuna mubino. Sifa abanupu, siba NRM. Teri agenda kufuna mo senga tunalwana. Bano bibafunamu. Oshitegera. Bano bibafunamu. Nefe natuwangulirawa. Tuwangulira mu dialogue. Senga abirawo kusikangana emikono. Ono n'ata abasibe bonna bonna. Then nono naye n'alawa ku biki byamulekera. That is where we are winning. Niyo tunagamba muno tulwane ffe teri byakuteesa. Bakulu. Bana abasajja bajja tubba emyaka nga 10. Naye nga ate tubala nti senga Uganda ene ekyuka mirembe. Emyaka 5 tugenda kuba tugiterezeza. Emyaka egi 5 tugenda kuba tumaze gituusa. Ogitereza. Naye senga tunalwana. Kigenda kututwalira emyaka egiwere 10. Njagala otunuulya Iraq, njagala otunuulya Afghanistan. Ezo ensi zonna ziri mu mikono gya America kati essaawa eno wetwogerera. Abali mu Iraq musobola okunjulira. Bases ziri mu Iraq za America. Naye nga ate China ne Russia bebali bawaga Saddam. Ne bajja ne bamukuba bulungi nnyo. Bamala omukuba bone beeterako president owaabwe. Kati ne bagamba kati kuzimba Russia. Naye kasita bakugamba nti tuzimba. Omanya kati okubba kutandise. Essaawa eno abali mu Iraq musobola okunjulira. Bases zirimu za America bagamba ba rebuildinga. Mu Afghanistan batandise ziteeka, mu Libya batandise ziteeka yo. Bazitandise. Oshitegera. Bazitandise. Senga tunalwana. Bano bagenda ofunamu. Ekigenda maaso mu Burkina Faso. Buli kimu bakiza mikono gya mu Russia, kiva mikono gya mu Faransa. Si banansi ba Burkina Faso. Tebakiza mikono gya banansi ba Burkina Faso. Bakiza mikono gya Russia. Era oli ye leader jana kugamba mbo tuli mu kujja birombe ku ba colonial masters tubiza mikono gya banansi. Naye mu nansi aziwa companies za Russia. Siza Burkina Faso. Kye kimu n'ekiri emmali kitegeeza ki nti omurasha yali mu kufunamu. Naye senga abantu abo babiri baatuula ne bateesa. Oba Saddam n'atuula n'ateesa ne banne. Senga nakate yandibadde akyali mulamu. Kye kimu ne Gaddafi yandibadde akyali mulamu. Naye bano bakuwaga. Bakuga tugenda kukubira omuntu. Ate nga bamukuba kye kituufu. Bakubira omuntu. Bamukuba. Bano. Okitegera bamukuba. Nona akuwa ebyokulwanyisa naga ngenda kukuwa buli kyakulwanyisa ky'oyagala. Russia ebikuwa. Naye bano abasajja kye basooka okukola kusalawundinga Uganda yonna. Teri kyakulwanyisa kuva mu Russia wekisobola kuyita. Okujjako nga bataddewo direct flight okuva mu Uganda paka Russia. Naye bweyita ku ttaka. Eyita ku mazzi. Mbu ejje erandingeko Kenya. Tewali. Ogende Kenya waliwo NATO. Ogende Congo waliyo gundi. Waliyo ani kana black water Congo weri. Oyambuka wali Somalia waliwo Egypt weri. Ojje South Sudan America wali. Kati ogenda kuyitawa. So zensabe ekintu kimu. Tuve mu byokwebuzabuza. We know what is going on. Let us dialogue. That is it. That is what I ask for. Naye atenze segayirira. Oba mwagala mu dialogue oba temwagala mu bireke. Sina gwe negayirira. Nze police nzimanyi. Kati Dr. wa Putin bamwadde omulimu mu Russia. Bamwadde omulimu. Eyali afuga ensi kati bamwadde omulimu. Abali abamaanyi ng'ensi batya. Just akantu kali simple nnyo. Bayingira mu dialogue era nga kati wetuli ne bamugamba respect ebinava mu kalulu. Putin n'amugamba tobi respectinga. 2011 bayingira akalulu. Omusajja ne bamuwujja akalulu. N'agamba sibikkiriza. Ne balwana paka 2004 we bamuwangudde. Era Joe Biden yasooka okupostinga n'agamba leero Putin ne Iran tebabadde okutaasa kyali waabwe. Kati omusajja azeemu kukwata mpiso. Assad yali president. Ninga lwaki yetuusa ku ekyo.
yali asobola okukola ekya Daniel Arap Moi ani abagamba yafa munako fite just tebayiga buyizi bana abantu ni examples are there standing examples waliwo omuntu gwe baterijjako kasita akugamba nti nyingidde mu bintu ate katulaba nti bali balwana ng'ensisi ya Commonwealth bali ekyabalwanya si Commonwealth wabula kukwata nseno eyingire mu democracy oba interest zaabwe kati ate Uganda is a Commonwealth state the favorite one the favorite nkiddamu munna Uganda oba ndiba wendi oba ndiba sirigo akalulu kano ke kasembayo mweno regime temugenda kuddamu kalabako either we are changing through dialogue or Uganda is changing forcefully through protest ebintu ebibiri bye tulina ku mmeeza bibiri nkiddamu Uganda is either changing peacefully through dialogue under iPod kugambye iPod tetujeguya oba weeryo bateriwo sente tebazituwa twagala bagitugobemu yes anti batandise okwebuzabuza kati tujja bayingiza oba muganji bagitugobemu ate njagala enopu yefuule bagay kati tujja bijjamu anti bali mu kwebuzabuza nga bafuka banaaba nga waliwo ebintu ebimu byaddawo ne babazanyira ku mitwe naye they cannot dare abo kati essanyu lye bawulira ya moki wagonja nena balaze meaningful dialogue zino okubeera ebyo sigenda biddamu ebyajjo twabimaze njagala bagitugobemu oshitegeera bagitugobemu twabeegasaani then number 2 waliwo yazenga atugamba nno tumenya amateeka g'ebyokulonda disqualifying Kyagulanyi manyi bajja wano ku media ne batuwagondi basetinge pesi nga tubatta kati batandise kuno ebiyombe eby'ekisiru bino bitikitoka biri mu kuno byeyombya mbono yavumye oli ono nalumba oli ono navuma oli kati balabanga tetubiwadde makulu abaana mulemezaamu kalulu kati batandise okujja poliisi egenda kugira mubawe ku makulu ebyo byokunoonya amasanyalazi ono Simon Byabakama disqualifying Kyagulanyi tatukooya akere ku macha disqualifying akalulu kakomaawo omanyi waliwo ebintu byebazanyira ku mutwe ng'okyebirala tekisoboka the possibilities under democracy nzibagamba ne bagamba ekyo kijja kusoboka kino tekijja kusoboka ingeri agwe twajja tubijjamu ne bagamba nti okulondera mu parliament tekijja kusoboka olwa kino ne kino ne bagamba nti tear gas tajja kusoboka olwa kino ne kino neera nazzeemu ne bakakasa nti internet okugijjako tekijja kusoboka kino kibakakasizza kiddamu internet okugijjako tekigenda kusoboka ategedde akantu ako internet okugijjako tekigenda kusoboka be assured kweri just kibalina okukola kiki kukwata results bagezeeko okukola ekyani ekya Paul Biya kibajja okukola ensonga kimbalabe essaawa eno bakayana teri kwerangirira temujja kwerangirira ebyo kwerangirira lwaki mubikayanako nga mwina internet cable mwe muzijjeeko bujja tuleme kwerangirira wanga internet wesigalako tulina okugatta results tugenda kwerangirira okitegeera tugenda kwerangirira naye temulekana naffe mwe mujjeeko bujja nebyokulekana naffe mbu ono amenya amateeka oba agamenya mumugobe mukalulu kammwe mumugobe wakine mumugobaamu otegere ekintu ekyo omanyi baddawo ne babazanyira ku mitwe ebintu ebimu we batujira nakugamba nti bino kino kyetwaleeta e Uganda teri yali akisuubira nti tukimanyi teri naye mbagamba ekijja just wait and watch the space bwe mujja kulaba movements zino naye kasita zinayingira e Uganda awo bigenda kuba biralamu Tenzekana okuseka kubandabira ddala banaye ndabira ddala emmotoka y'ekirooto kyange Mastanga nonda okuvuga Mastanga wano Kampala Road nga zonna hampu bazijjeemu zonna okitegeera nga zonna hampu temuli twagala enguudo nga temuli hampu soke nkusitulire Mastanga okuva Entebbe nyisitule nga nzija ku Kilabu Sirik agate minister abadde ki muja gamba ate minister abadde ki ngenda okusitulira Mastanga okitegeera anti katugenda ku ebyo bugagga by'ensi nga bigasa ffe bannansi first temula nti obwala bwo bwepanga okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi tugenda balagalo nze mbabuulira kino mark my words bukyogenda okukola ki
tikinga mbuleera tuyingire ni Uganda temulaba nti ezo zi cyber tracker zisookera eri waabwe zigenda kusooka nga bazikola orders nga ziri mu Uganda wano tulina sente kyonki babuulira we have money kugambye nyenda kugireeta masitanga wano ngeri personalized ngeri manya gange ate nga ngiteekako nakyenku mu bwe bati kati gwe kamute siggo jengo gyekwasaako biraba amasanyalaze n'ogweri ze tugenda ovuga embi kugambye wezi bina bambuza ku dola gold exchange yereese obuzibu kati era oba otunudde mu stock markets gold yalinya ku speed y'amaanyi wabula dola depreciating kati goli mu nsi esobola okugamba nti kati twagala trillion wa gold trillion ya gold tugireete twagala dola trillion emu ngeri worth gold ne tugenda tusima gold wa trillion emu ne tumu bankinga betumala mu bankinga nga lwaki shilling tekuba international currency zonna na kugamba once upon a time one shilling was equivalent to $1 US once upon a time byaliwo naye what happened what went wrong I can't tell you nze nkugambye nkusomesa history kuba saabira bako naye nabisoma nembuuza ne nkolako research ne bangamba kituufu wekyali nekyo ekyatuukawo polisi bagikyankalanya naye bange ekola mu favor y'abantu bamu twagala tugizze nga tukwataganye nabo bennyini bano bebo gyegina emikono this one it is a done deal ogirabye eyo bagita done deal olaba n'essanyu lye kalina it is a done deal ekyaliko ebyo it is a done deal bano interest zaabwe bagenda zituukiriza era nga babadde bazikola kugambye nina okuvuga masitanga ku mulembe gwa Kyagulanyi kugambye it is a done deal yensonga lwaki akalwako mukalaba kafaanana bwe katyo njagala ono akere ku macha kyokka njagala mwine bintu ebimwe mutunula His Excellency Kyagulanyi muyiseeyo mu nsiko akyagala nena akera ku macha n'abagamba osiitawo bajja kuvuga ebimotoka byabwe babiteeke bali beefulanga bateekawo ka resistance mbubalwana era naayitawo luli kyayite kisoboka mu 2021 awugaali gajja kunyooka akutte His Excellency Kyagulanyi mikono ekifaananyi kino kinene ensonga bakiganya okutuulawo nabadde nnosooka n'enkendeeza resolution zaakyo naye oba ogenze ku page ye ono ye Deputy Prime Minister wa Bungereza aliko kati ono His Excellency Kyagulanyi na meeting eyo baaliyo basatu Secretary General Honorable Joel Ssenyonyi ne His Excellency Kyagulanyi nga tubimaliza ntibagamba mujja mu kalulu ne bagamba yetujja munaabeerawo nti yetulina okubeerawo genda mukakasa mujja nti tujja temutulimba tujja ne tubaga kati mutu assurance ne batuga tejja kuba tia gas kofe wogambye ndiye kale katulumba akasajja atulino yebiruma Kazombo olina omwami naye nga akutawanya olina omukyala nga akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp